Bamalayika be baani? Bamalayika gy'emyoyo emirungi egibeera awamu ne Katonda era egikola by'ayagala. Setaani y'ani? Setaani gwe mwoyo omubi okusooka ogwali omulungi naye ne gujeemera Katonda ne gugobebwa awali Katonda ne gufuuka omulyolyomi oguwagula abantu okuva ku Katonda. Emizimu kye ki? Emizimu gy'emyoyo gy'abantu abaafa. Bayibuli etuyigiriza nti omwoyo gw'omuntu tegufa, mubiri gwe gufa. Biki ebigwanira abalamu okukolera abafu? Ebigwanira abalamu eri abafu kwe kussa ekitiibwa mu mibiri gyabwe nga bagiziika mu kitiibwa, okuvunaanyizibwa okusabira n'okulabirira abantu baabwe abalekeddwa nga balamu naye nga tebalina abalabirira, okujjukira emirimu emirungi egy'abagenzi era n'okugezaako okugoberera engeri zaabwe ennungi. Okusaba kw'abalamu kuyinza okulokola afudde? Nedda, abafu abatakkiriza Yesu kubalokola nga bakyali balamu bagenda n'ebibi byabwe era babeera nabyo kubanga tewali muntu ayinza kulokola mulala okuggyako Yesu. Maanyi ki omukristaayo g'alina okuwangula Setaani? Omuntu ku bubwe talina maanyi wabula Yesu y'alina amaanyi agawangula Setaani. Omukkiriza afuuka w'amaanyi bw'akkiriza Yesu ng'omulokozi we era n'ayita Yesu buli Setaani lw'amulumba. Kirungi okubuuza abalaguzi ebinaabaawo? Kibi nnyo era kyakunyooma Katonda okwebuuza ku bagoberezi ba Setaani. Tetwetaaga kulagulwa kubanga tewali kituuka kumukkiriza nga Katonda takkirizza. Ate Omwoyo Omutukuvu atulagirira. Kirungi okukozesa eddagala okuwonya abalwadde oba tusabe busabi? Katonda yekka y'awonya endwadde zaffe. Atuwonya ng'ayita mu ngeri nnyingi. Oluusi akozesa ebyo bye yatonda ng'eddagala, oluusi akozesa abantu be nga batusabira, ate olulala atuwonya yekka ne bwe wataba atusabira oba musawo atuwa ddagala. Byonna ebikozesebwa Katonda yabiwa obusobozi. Kirungi okukozesa eddagala ly'ekinnansi? Eddagala ly'ekinnansi ddungi ddala eri abakkiriza singa liba liyonjeddwa bulungi era nga teririna bukwakkulizo bwa muntu kuva ku Mukama, ate nga terikolera ku maanyi ga Setaani ag'amayembe, biteega, lubaale, kusamira n'ebiringa ebyo, kuba Mukama yekka y'awonya.